Ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'abantu, ddala Rema Namakula yazadde? Amazima gazuuse. Wabula ate ye Pulezidenti Museveni akikoze? Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Kulamusizzaako nate mukwano gwange eyo yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza. Mmanyenza Omumbejja Aisha Nassolo, kadde ka mawulire gano gennyini agagenda mu maaso agaakagwawo, wabula nga nkwebaza okubeera nga ontegeranga amatwi entakera n'osharinga n'olayikinga n'osubscribinga. Weebale nnyo weebale ddala. Gwa mpuliriza omulundi gwe ogusooka bambi subscribinga ku channel eno tojja kwejjusa, ojja kuba ofuna updates okuva mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga ago agatwetoolodde. Subscribinga teekako akadde, layikinga, sharinga, ate munnange weekuumire wano buli video gye nteekayo gende maaso n'okubeera ng'ate ogiraba, tojja kwejjusa muganda wange. Obutakulisaayo mukwano gwange, kantandika ate ne gano munnange ag'ennaku ag'okubeera ng'omwana eyabadde amanyikiddwa nga Mutebi John ng'era ono abadde atemera mu myaka 12, bambi ono bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono abadde alina ekirwadde eky'omutima ekimusumbuwa era nga bambi abadde ayambibwako omukulu ono Honorable Mohamed Sseggirinya, oyo omubaka w'e Kawempe North, ffenna gwe tumanyi obulungi. Bambi yabadde amuyambako ku bujjanjabi n'awaayo ssente ne bajjanjaba omwana ono. Wabula nga bwe tukimanyi obulungi nti Honorable Sseggirinya mu kiseera kino yasibiddwa, munnange omwana ono abadde takyafuna buyambi era bambi bw'atyo eddagala lyabadde libawedde kugamba nga tebakyalina bulungi treatment, bw'atyo bambi omwana ono n'ava mu bulamu bw'ensi. Wabula nga bambi tusaba omwoyo gwe gw'omule mirembe ate era bambi Katonda amulamuze ekisa. Wabula nga bannange kibi nnyo, kibi ddala okubeera ng'ate abantu abadde bayamba ku bantu mu society ate bwe batyo babanywezezza. Kiruma, kikwasa ennaku, wabula nga byonna byonna tubikwase Katonda. Byo bya Mohamed Sseggirinya Sakati ne munnoono Alan Ssewanyana bikyagendera ddala mu maaso, bigendera ddala mu maaso okubeera ng'ate bibijja olw'ensonga nti bye batwala nga babavunaana gwa bijambiya ate munnange wejje byaggweredde ng'ate babongeddeko n'emisango emirala gamba nga egy'obutuju Sakati n'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Byewuunyisa ebigenda mu maaso mu Uganda, wabula nga Katonda wange ye yekka amanyi. Ffe tuteeke maaso ku lutimbe tulabe ate munnange ekiddako, kubanga mu Uganda yattu buli kimu ate munnange ky'oba omanya nti kisoboka. Katubasabe Honorable Mohamed Sseggirinya Sakati ne Honorable Ssewanyana basobole okubeera nga ate munnange bateebwa, kubanga ekyamazima oba oliawo tebalina musango yadde n'akamu n'akeddagala. Wabula ng'ate neeyo muganda wange tuvuddeyo ate ye Pulezidenti Museveni bw'ati akikoze, wagenze maaso n'okubeera ng'ate apostinga wali ku mukutu gwe ogwa Twitter. Mu bigambo ebyo nga naye w'obiraba obulungi, kati gwe munnange ampuliriza gw'oba onnyamba ate onsomere ku bigambo ebyo, kuba nze nagezezzaako okwetegereza. Ndabamu leeta ntonotono, nnyukuta, gundi, namba. Ekyamazima siyinza kubeera ng'ate nkusomerako sentensi n'emu okwo, wabula nga babirabye bagambye mbu yabadde yeebaza bubaka bw'amazaali wakale no muganda wange yeggwe asobola okubeera ng'ate weetegereza n'otusomera. Kungenda kusaba otusomereko abo era munnange otutereko mu comments ebyo bye yabadde ategeeza. Wabula ng'ekyo munnange sigenda kulabika ng'ate nkirwako. Anti munaye tunajjukirwa nti eggulo ngabadde mazaalibwa ga mukulu, wabula ng'eyo nayo tuvuddeyo. Munnange ekibuuzo ekigenda mu maaso ku mitwe gy'abantu oba ku mimwa gy'abantu, abantu beebuuza ddala Rema Namakula yazadde? Ye waba yazadde nga tetunnalaba bigenda mu maaso. Ekyamazima kiri nti nze ndiwo okubeera ng'ate nkubuusa ku bino ebintu ebigenda mu maaso nga naye bya bulimba. Rema Namakula tannazaala. Ndowooza olaba positi eyo waggulu, waliwo omuvubuka oyo yeeyita Derek Flight ku Facebook yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate atambuzagana amawulire ag'ekiyaaya gataliiyo. Y'omu omukulu ono yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate atutegeeza nga Cindy, omuyimbi oyo Cindy Sanyu wazadde. Era Cindy Sanyu yavuddeyo ne bbawe ne beegana ne bagamba banaye ffe tetunnazaala, wabula nga amawulire ago yagateekako ne gatambula ku Facebook yonna Sakati n'emitimbagano emirala. Omukulu oyo y'omu Derek Flight twabadde tukyali awo ate n'afulumya amalala. Tibannange congratulations Rema Namakula azadde. Twagenze olaba posti ziyitingana mu groups ez'enjawulo. Rema Namakula congratulations biki, naye ng'ate omukazi tannazaalako wadde. So bannange mwenna ababadde baguze ekibuuzi kino, Rema Namakula tannazaala era wanaaba azadde bannange tujja vaayo tugende mu maaso n'okubeera nga tetubategeeza, wabula nga mwegendereze nnyo gye mujja information kyekyamazima, olw'ensonga nti bantu bangi oli ava mu tulootwe naye ekisitoole najja n'akikubawo, ensi yonna n'emanya ekisitoole ekyo naye ng'ate bya bulimba. Munajjukira ku bino ebya
Vincent Ssegawa. Omusajja bagenda ne bamubika ensi yonna Uganda yonna almost negwo buli gw'owulira bannange rest in peace Vincent Ssegawa naye nga ate omusajja gyali mulamu just musibye. So waliyo ekibinja ky'abo abantu ababeera eyo bo ne bavaayo nga bazze kubeera nga ate bakola ki basaasanya olugambo olutaliyo. So bannange buli information efuluma sooka weegendereze mukutu ki ogugifulumizza. Weegendereze gino emikutu gya TV ezo zibukedde Zen TV biki n'ebirala ne channel ze weesiga obulungi nga bo bakuwa amawulire ageesigika. Bwe baba tebannafulumya mawulire ago gakauntinge nti gali fake oba munfuna baganda bange otherwise yono omwana y'omu omuvubuka ono gwe yavuddeyo n'apositinga ng'era bw'ati ayozaayoza Rema Sakate ne Dr. Hamza wabula ekyamazima kiri nti amawulire gano wonna w'ogawulira manya nti gali fake. Rema Namakula tannazaala ku mwana. Yes, amawulire gatambula nti ali lubuto naye tannazaala. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +974338186 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Ne Cindy Sanyu ali lubuto naye tannazaala. Mwebale kubaagaliza birungi naye ekiseera we kinaaba kituuse nga bazadde butereevu era ojja kuba obiraba. TV ez'enjawulo zijja bifulumya n'abantu ab'enjawulo bajja bifulumya naye waliyo abantu abamu bavaayo ne batandika okutambuza ebintu nga gakatona mu ggulu tebiriiyo. So bannange bannayuganda mwegenderezebwa gye mujja information otherwise abantu bajja bakubya pressure bajja bakozesa ensobi. Mpozi n'ekirala ky'ensembyayo buli munnayuganda amanyi nti okola ssente z'omunaye ng'ozitereka mu bbanka munnange ke kaseera okulaninge ku kiki ekyokukola olw'ensonga nti ebigenda mu maaso ndowooza mwabitegedde munnange ekiteeso ekigenda mu maaso kyakubeera nga ate ssente zo we zirwa ennyo mu bbanka gavumenti ezijjayo ate zo n'ezikozesa ebirala. So buli munnayuganda ng'olina wooli okimanyi nti okola ke kaseera munnange ate ogende mu maaso n'okubeera nga opulaningira ssente zo olw'ensonga nti munnange ffe tetwagala kuwulira ng'okaaba twawange ki ng'entulege kubanga mwenna ndowooza mwabiwulidde bulungi nti bbanka essente we zinaalwangayo ennyo oba ku mobile money munaye nga bazijjayo nga bazikozesa ebirala. So bannange bannayuganda ndowooza ekiseera munnange muplaningire ssente zammwe mumanye kiki ekyokukola mu ssente zammwe kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti mu Uganda buli kimu muganda wange kisoboka. So bannange twebereremu tubeere beegendereza nnyo obwegendereza obwo obw'ekika ekyawaggulu. Sigadde Omumbejja Aisha Nassolo musule bulungi Katonda bankuumire ate paka we tunasinkana olunaku olw'enkya. Bw'atana subscribinga bambi subscribinga teekako akadde likinga video eno woba tonnaba gwe yasubscribinga nga tewateekako kadde bambi kateekeko such that video weefuluma bw'eti obeera omu ku abo abasookera ddala okubeera ng'ate okola ki ng'ate ogiraba. Musule bulungi mweraba.